takyali nalogwamu sikyaddira muve ku sada esada lirimba nti oli malembe kumewa ya toyina ova ku kizimbe newekata wansi ng'olinga alaba ekiriri lumu nalimbanga nalaba abazungu nga maani banywa obusera nina bakyali bange we twagalyanga kati bonna bazzoliga Autyo omulabi wa Busesa Media njagala kwaniriza nate amanya gange ze Adrian Kauma Kinarwa tuli ku Busesa Media. Subscribe, like and get a maso nokubanga ate munange otugoberera video zino zirabe sharinga obulango nabo bulabe kuba kikuru nnyo okubanga ate munange ogenda maso nokubanga ate otugoberera not sharinga n'obulango n'obulaba kuba kiba kitukolera. Tuyingirewo program My Life My Journey season eyokubiri tulina omugenyi omulala nate ku desk atigera banga tuogera naye atubulire ku bulamu bwe atubulire ne ku journey ya entertainment nga bwagitambudde teri mulala onako leo tulina omukulu Emmanuel tulina Emmanuel erinye eddala agenda ddikwebulirira nze nkubuuliddeko eryo ate eddala lyakussa ku stage enali ajja ddikubuulira nenga nkwaniriza nnyo right about now kanzambule mpolampola ndabe we tuyinza okubanga tuli side zeno ndejje gye tumusisinkanye gyatera okubanga atambuliza obulamu bwe obwa bulijjo mu mbeera bwetyo njagala basewo ne banyabo mbanjulire Omuyaye Ganja gwe tuli naye olwaleero ku desk. Yes, Omuyaye Ganja. Yo, saizo kusinkana. Kale kyali wange. Olikiriya nnyo, ndikiriya nnyo. Bitambula bitya ku lusooto wansaawo? Ku lusooto byatandika okubeyuka malembe. Kasita jjajja godi yatuddiramu. Kalusoma nalinyamuko ku kyawakati. Okay, twagala program bagiyita My Life My Journey. Nsaba tutambule naawe tunyumye ku bintu bingi nnyo ebikwatako Munnayuganda byatakumanyiiko munnange. Okay. Owange. Yaman. Abantu bakuwa ekitiibwa eyo gy'otambulira? Nnyo. Omanyi lwaki nkubuuzizza bwe ntyo? Okusinziira ku kyokola n'engeri gy'ojookinga ku stage waliwo olwo bakutwala serious? Anti kaakati Omuyaye Ganja nimu abatuuze babiri buli Omuyaye Ganja ate waliwo ne Mubiru Emmanuel. So wembeera eno ku cover wembeera ku bbala wembeera nga ndi munga business agalala gembeyukiramu ingeri gye weeyisaamu era abatuuze gye bakutwalamu. So wali ku stage mbanga ndi mu kukasika comedy ndi mu kukoka omuziki gwange n'engeri gye nvalikanamu biba bifaanana ekyo kati ate wembeera eno ku cover nga ndi ku lubeyo ndi mu kugawenja engeri gye ntabiddemu n'abatuuze ate n'ebibeera ndala. Yes, Ganja yakulirawa abakulira mu kitundu eyo gye wakulira bamanye nti balinayo OB? Nze nno bambiika Matuga Kabunza era siwala nnyo n'olubeyo neyo n'olubuga bwe mbeyuka okuva eyo Kabunza Matuga ate n'ennomba wano Kajjansi mu ghetto z'Ekajjansi awo za layini bayitawo mu layini ku Lusooto ne Uganda Kiraiza waliwo ghetto ey'amaanyi awo kati awo ate we nneejengera we nakulira naye nga bambiika Matuga Kabunza so ne nneejengerawo Ekajjansi. Akambuuze of course nkimanyi wasoma naye njagala otubulireko ku masomero ago ge wayitamu ba OBs bamanye nti bulijjo ga Emmanuel Mubiru twasoma naye Ganja twayitako masomero ge gamu primary secondary ne university boba watuukayo. Kati ddala okuba nti nengeri gye mbeesamu laayange oba obulamu bwange eri kiriya satta buku mu Suleeni nnyingi nnyo nti wano bawali era nakitandikirawo Kajjansi primary balita Kawoto Saviors wena kikubira kuvira dda we nakitandika paka B7 ate ne secondary era nali ku progressive Kajjansi wena kikubira kuba senior 1 paka senior 6 n'olwekyo sibeese nnyo mu masomero mangi nnyo university saalumbayo sijja kulwaza nze we nali nsoma nakyawa nnyo math nga omusomesa wa math wayingirawo ye subject yali yantama agwe subject kyezaali zakutama bwe wali osoma primary awo wonna musomero? Sijja kutabira nti no man nali nzipinga nali sizipinga wabula zaagaana bugaanyi science ezisaalumbayo nnyo zate zinkolera bulungi nnyo naye nga endala zonna. Olinayo omusomesa gwe wali oyagala yali favorite teacher kugamba nti ono mwana omusomesa ono yali kyali wange nnyo nga wetukolagana? Nakati akyakasibyeyo bamuyita Lutamaguzi progressive kati Lutamaguzi ono weruweru
kyenzijukira oba kibadde manyiko emabegakaawo nga ye HM oluvannyuma lwa administration okulitayalinga madamu Rebecca Nsangi progressive vaawe Kajjansi then Mr. Lutabaguzi n'akikwatamu musalutinga nnyo mumatira nnyo yagezako okutubeyusa ebiriyo. Olinayo ekintu omusomesa kye yakola kyogamba nti nze Omuyaye Ganja omusomesa yankola kino bale siri kyerabira budde bwona bwe wamala musomera awo nawe wayita? Sirina nnyo kiyinza kutabira kubanga era nga obudde ku bino ebyekiyayi bye tunoonyezaamu amagya nze la yange nagitambuzanga mu straight line kubanga kisooka mula yange y'okusuleni nabanga mukulembeze prefect nga entertainment mwendi music dance and drama kwegamba nga nze mbunga n'abasomesa ensonga egisinga bakolagananga nabo bulungi. Tulina Omuyaye Ganja akugambye amanya gamatuufu ye Emmanuel Mubiru. Kuziba Mubiru muli bamamba aluna naye wa abawa mamba tiimu yeeyo. Ab'Emmamba mwenna muwage omwana mwe gwe tuli naye olwaleero my life my journey gwagera maaso n'okutulaba mpola mpola. Njaga kubuuza olinayo emizannyo gye wa participating ngamu ku ssomero mu budde gye wasomeranga games? Nali muzannyi wa ndiba. Nali muzannyi wa ndiba era nga the house lyaffe baliyita Kaguta. Kati kikinga career eyo tewagitwala mu maaso y'omupiira? Ngenda bw'obijuwa endiba ya Africa singenda ya Uganda ezza kitono nti oteekamu litime ly'amaanyi nnyo. Kati bwe namala okutta buuku nga nina okugawenja emirimu gye natandikiramu nga tukibalwa kawungeezi ate era nakawungeezi olina ogenda ku training so nga olina okulinnya muko kukya wakati osooka onoonya amagya then ebyendiba binajja oluvannyuma kweganda ebiconflictinga era saasobola kibeesa kirumbisa maaso naye kasima ninako dogo wange bamuyita Ganja Junior ali ku Spata academy y'amaanyi Spata Academy buuku atirawo ku Makai nga tete era nayo Sweni yandiba so the talent eryange mu ndiba teryazikirira kuba bakwadi munsanze ku lubeyo nandibala kugagolo olubeyi lweru kubala wano nga ndi mukutamba lwerubeyu naye nga omuniga dogo wange gwempita tingisa omanyi n'abadogo bangi ninamu tinku ninamu netingisha ninamu tembere ninamu tagali budogo bwo buwerako. Lwaki obawa amannya ago bwe gatyo? Asize nagabasimbula bayayi bagabasimbula naye nga budogo wange oyo bambi Trevor Mubiru ndiba agikubira ddala ebiriyo jaja godi jasambereremu. Kale njagala kubuuza wali mu ssomero ani oyo yakubuulinga gw'otayinza kwerabira nti baali bakubuulinzeeko kale kankibuuze bwenti mu ssomero? Sikijjukira kuba nti nokyali olw'ensonga nti nga bwe nkutabidde ndi mu ssomero zonna naziwangaaliramu nga almost time yonna abatuuze abalala bansangawo baddoga abalala bansangangawo kakati fe abakuliranga ebyo maybe wayinza obeerayo abaana nga balina karakita ng'ezizo gwe wali mwana kika ki bwe wali mu buto nga maze okulumba kusule wonda obuto obwo wali mwana kika ki? Kyenjukira nti no nali ddoga ayagala nnyo okuziga picha firimu era okazende gaalo yandigitanga nnyo nina ne risika wano yandigita nenfuna ne damage kubanga yantabira ngende ku dduuka nfuneyo ko obunago niyo kuba nti njagala okuzanyazanya nenkiwanvuyira mu picha ngenda okudanga n'amagya nagasudeda nandigita bubi nnyo. Ani baani abaaliko ebiseera ebyo walabiranga picha? Nze nazirabiranga Jingo ne Maaka nga be bakutta akati, gwe wazirabira mu butaani yali akutta akati mu bogerezi ba firimu? Kati noze ngenda okutandika picha nga tibanatandika nakuzogerera kati ati bano Bajingo ne Keke Kajjansi ate babansanga we Kajjansi nga otumazi nange ndi machuwa bagenda okujjango ba vije Jingo Keke tuli mu time lyerimu by the way ba obizi bange twatanga nabo buke wasoma ne Jingo ne Keke mwaliwa Kajjansi awo Kajjansi primary se bajita Kawoto Saviors. Kawoto Savior
awe twatiranga book mu primary then bya secondary buli munabiyuka nga lumba kati ono jingo film kiche kyazimwanga zaawo mwabali naye yalinga azogerera ne mu ssomero yakitandika nga maze okuleka book nga avudde mu ssomero kubanga kabira picha kitandikira tumuziga era yomu ku bakyali bange tukyabonga na kati. My life my journey tulina Omuyaye Ganja tuwayamu obulamu bwe kyetuyita life ate ne journey tujja gikwatako mpola ya entertainment. Njagala kubuuza twagala tukutegeere mu bufunzo olinayo ekintu kyowali okozeeko nekikuswaza mu buto kyotaliera yalaloga walaye ekyandabisa kino ekisobola kwedabira ekyandabisa awe nalinga ndi ddogo nanyumirwa nyinga nnyo okutoba byo omanyi nakola mu ketizi ebya physical fitness ogendanga nnyo mu gym nga ndi mulungi nnyo ba 180 ebyemigere ebyo acrobatics okubasama waliwo sparinga muko ne bakyali bange naye kati nali omu ku batabira nti awo nokyali munnyo omusama emigere agiwuba bulungi naye kati lumu nagera nengwa mu mugere gwa kyali wange nga seetegese n'agenda nkuba omugere wano mwana ffe kati anzikize n'okunzikiza kuba namala litime nga ndi ku ground awo nibankuŋŋaanira kunaga bulijjo weeyita kaliba bakusabudde so sigenda kukyerabira kyali yoyo yandigita omugere. Yes, wali oyagala beera ki bwe wali oli muto? Kinali njagala okubeerera ki of course ninga kyendi era kino nkidda mu litime lyonna tinali njagala kubeera mubuusa njagala kubeera musomesa era nalumya eno mu comedy ne mu muziki era ninga nga omusomesa osomesezaayo of course kuba nnumba ku ma stage nenkoka kati n'omuziki ogubuusa oba oguyigiriza muve ku sada of course mbanga omusomesa njagala alabe nga munoonya mane mba musomesa so kiniyagala okubeera nakibeera muri ange eryenjawulo. Bazadde bo bali strict abange baali bakambwe nnyo abo bo bali batya baali free nnyo era ndooza ensonga lwaki nange ndi free ne buddo bakuwagira okugenda maaso ne bino byokola olukuba dino baali free so tibaŋŋaanangako. Amannya babayita baani abakuzaala babategeere? Kazende boy yakita gye buvuddikaawo November last year luninze Nyansiyo Kiyenje ematugaawo Kabunza yakita then Kazende galo yakasibyewo era gyali Kabunza matugaawo ye Regina Nakanwaji so Kazende galo yakyakasibyewo omulenzi wano wa mulema. Okay, kwegamba oyo ye Ganja okutwalize wamu mu butobwe n'okutuuka olwaleero. Okay, tubeebaza okutuzaalira mpola. Okyali ku Busesa Media tugenda maaso nze Edwin Kauma Kinarwa ndira Omuyaye Ganja. Njagala tutandike ku career ya entertainment. Ogiyingira otya? Nga nakutabira ndi okuva ku Sulen nalinga nkibeeyukiramu primary ne secondary nga music dance and drama mwembeyukira. So when teka ebya Sulen ku Ulinzi nintandika waka course of course every time nali nkasiba kirekaawo wabanga oli hall ya sister wange bamwitanga Nasanga hall bagitanga Nasanga kati nintandika waka course kange akaba dancers akendiyoki so of course ubanda ndamuli talent yo ku training dance kati waliwo course wano basebale basebata nga staging iraga shows agabwe awo then mfuni yakasima ne banda bangadi dance trainer mulungi then nchanikira wa sebale mu Zebra Fred Sebale then nagopo bagita Zebra sorted singers time lima begako then jinava neno ba Matendo Fred Sebata ya Lord Fred Sebata then nalumba yonga dance trainer then okwa na ina talent lyo kuzanya nintandika okubanga zanyanga Omuyaye then mu character yatindandika okukoko omuziki ogw'ekiyayi. Ani akuletera character ne y'ekiyayi because olabika oludde nayo oyo ani agikuletera ogiyingiramu? Okugiyigiramu ginyikira dda yali radio Moze radio no radio station Super FM kubanga ojjukira
Peter Sematimba ye mulungi nnyo mu kuzuula talents ne characters mu bantu so yanzuula ng'omuyaaye oba jjukira time nakola advert erya MTN bakyali bange nalinga yala ku kigobero nga kazi mbatise ninga enzulu sibezingira bakyali bange tebaagala kuzimpa nzisaafise mundi nalindi awo nga ndi mwazera yingidewo nansimbe mbati tinjikuba ekiwero so advert ero liryazuula omuyaaye ne bagifuna career ogitwale maaso ku radio character netandika okubanga ekola interpretation waliwo kyali gwe nakasukanga naye ttabbiri nga yazikasuka mu Luganda nzigewo sanziza mu Luzungu so awo nekigenda nga kiri mbulira ku life ne Matendo bwe mwatambulanga kiki otalyerabiranga okola ne Matendo ewa Fred Sebatta kyakubeera nti nno twagendayo nga yinza kitabe nga batingisha tingisha oba otegeeza badansa badansa so the time eyo namala mu bwokutingisha navalikana nga costume zonna ezalumbanga kuba nali nkyagala nnyo ng'olumu valikana n'obusikati bw'ekideemu nenumbira mu kakoosi akabaddemu n'engubo gyako gamba audience gyanyumirwanga nnyo abasajja abazina amazina g'ekikya mukyali yazinanga ne bannalumyanso baani be wali nabo ebiseera ebyo Matendo bwe mwazinanga bwe ntunuulira videos enkadde ezo nalabamu Allen Kakoze wa bannabosa zanyanga Jennifer akakoke kakoosi kaffe omulalani Fiina Masanyalaze Fiina naye yali azinira eyo mulimu Justin Nantume senga Justin Nantume nga muzina naye na ne bakyala bala kuba bakyala bala Mukasa Kadeya naye mwali naye yali mu Diamond ndowooza naye ati Diamond nesembyayo naye waliwo kyali wange bayita Prince Jukes kati ali South Africa waliwo kyali bayita Rasta Eddie abalumbako time maaso keno naye nga nabo twakasibako kkubo nabo ne mu Matendo twagobojjanga nabo Justin Nantume Allen Kakoza Fiina Masanyalaze sokisi zino mwazijjanga wa because TV tezaali nyingi naye mwazinanga amazina agalinga ga trending nga ebiseera ebyo mwazijjanga wa era ani yali abatendeka nze nali trainer wali mugezi waabwe kadugwa ndi nenze nakasibanga nnyo mu bikaali bya picture so kyanjanguliranga okufuna stocks nenzi borrowing mbulira ku bulamu ng'otambula ne star nga gwe toli star oli dancer naye ng'otambula ne Lord Fred Sebatta ng'ate ye w'amaanyi kibeera kitya kiba kyakabi nnyo kibanga okubeyuka n'omuloodi oba omugagga so oba okyenyumiririzamu kuba life kubeyukira ebiriyo ebekugondera dani okubeera nga obeyuka nekyali oli migwa nange ndi migwa kubeyuka naawe bitukalubirya so obanga oli muloodi nga nze ndi migwa kisobola okunkolera gwe nze nga mbeyuka naawe so kyandibadde kirungi n'oyagaliza kabe kyaliwo nga mukasibe mwenna okuva nga mukyali baddogo bwakwatayo kisanyukire kuba kiba kigenda bakolera olina kyewenyumiriza mu budde bwewamala ne Matendo okuyiga okuwandiika omuziki kuba Lord Fred Sebatta oyo Master Blaster ye Master Blaster musomesa mulungi wa muziki so twayiga okudesigninga omuziki ku paper nga tukasiba ne Lord Fred Sebatta n'enyimba zewamuwandiikirako wetabamu mu kuziwandiika ogugo gwagwe wandikira olina ennyimba zewayimbira yeeyo mu Matendo omuziki gwe nakokere wa Lord Fred Sebatta gwadde ate gwo tegwali na gwa luyaayi yali kadongo kamu strictly wakatikati half band half kadongo kamu nga ngezaako kikyusakyusa mpola waliwo akazike twakokanga nga bakayitanga Sugar Mami ne Prince Jukes nga tugezaako kitandika mpola mpola then bwe nalumba karakita y'ekiyaayi then omuziki nenkyusiza ddala total nenkola kazika njagala mbalabe nga munoonya mane bw'oba n'emmulu babe badde mwera ofuna fogo akati kwe kazika nga kasooka 2-5 kiki weevuma ku Sebatta nsirina olina yakolera birungi byerere bamwogerako fulale mungi nnyo era nzisibikiririzaamu
kubanga obadde nga ekintu kiganya okukwatayo togamba nti waliwo kyali yansingidikidde chemical liba litaimu lyo lyakuggwako chemical obadde otegeeza eddogo ayayi okay tukyagenda maaso my life my journey yesho gy'oli mu kutunuulira n'oli mu kulaba essaawa eno Edwin Kawuma Kinaarwa gemanya gange mu mbeera bwetyo tuli omuyaye ganja kozi wema njagala gamba nti Katonda yeebale kutusinsinkanya mu luyaye tugamba tutya nti jjajja God akitukoledde onsazeeko oba nkusazeeko kale bwe mba ngamba Katonda yeebale jjajja God akikoze tujayiga oluyaye we tunaaba tuviiridde wano ndowooza otegedde oluyaye nalyo ggwanga si ggwanga wabula kiruga lulimi kati ate kiruga kyeki kubeera lwe lulimi okay baani abalukozesa bo abakasi ba mu ghetto abaana lujja neno ku lubeyo naye nga twasookanga kulutabirira eno mu ghetto kutabira kyeki okulwogera batoto ba ghetto nga basinga oddukozesa naye kati ne ku lubeyo kweruli ne bafala kati balukozesa oluyayi lwagenda luwamba yes ganja otandikirako radio ki Super FM ogendayo otya waliwo time waliwo kyali omu bambi yatema yafa bamuyitanga malire kateeteeyi kyali bwe yatema then waliwo kyali waffe ngutu chapa naye mubazeeyi b'ebbama muteweta muzeeyi muteweta kayemba time ye yali ku Super FM then natabi jimugezeko waliwo talent search ebeyuka obegenda mu maaso ku Super FM so wetwalumbira yali 2.5 time twalumbira ku Super okay kakati olwo Super FM bali babasasula ffe tutambudde mu media abasinga radio ze batandikirako tebabasasula sematimba ekyensiga omumatirako nti yafuna ngeri gy'abatemera nga bakusasula pasikiti twalumbawo batuteeka mu kakoosi ke bayita creative group crew nga designinga oba ya skits funny songs zabanga ku Super FM kugamba nga era mweyo crew mwe bajjanga ba presenters kikyasinga kubanga ekyakabi naye mugera toyinza kukasibawo nga tebakutemera nga bakufacilitatinga akalivo olina okukanyeenya amalanki gabangawo mu nfo akalivo okanyenya kyeki kwekulya then n'amajja nga bakusasula nga batutabira mu designing skits mu designing omuziki so bakusasula paskit then buli time lyagenda libeyuka nebatuteeka ku payroll kyekyakujja ku Super FM waliwo nga tenumba ku Subi FM Masembe Mengo so nembeyuka nenva ku Super then numbisa Subi FM bakugula buguzi nti tulina sente ze zino ku meeza saloveno deno oba wavaayo nga totusesekola era gyali majja nsonga y'amajja mu Kingere bakiyita ku looking for greener pastures amajja agasingako bugajja mu byendimo balaba naludo baani ava mulino mukana akakoosi nalumba akalala kubanga bamuwadde amajja agasingako oba mugalabyewo future nti wadde bandikisa mu namba 5 ate nga nze ndi striker njagala kulumba ku kyoto wali so yekyo nga bakitwali tulina okumuvinga namukinga ne Disani Kasasa mwavayo naye okay Subi FM yatambula etya okutwalizewa mu budde bonna bwe wamalayo era ne yali keria yali steady kyali waffe Masembe simuninaako mbwa naye by the way nti mfozo zonna zembadde mbeyukiramu ze nkyapiddemu bwe mba wakukita nvayo mwalaali siba nambwa na muntu okuva otya ku Subi Subi bwetsonga yali ya kisi kyajjugira wenyinyi kuba litime libeyusemuko naye nga nayo nakita nenvayo banyibula myaka contract ya expiring contract yagwako kati ati of course ono renewing contract yange chemba nkusaba obo ino kukimeetinga bakigana mba nino kutambula media houses kyendala ozokoleddeko zo zotambulamu kuva ku Subi FM nalumbisa Sapiensia
ndoza radio yensinzo kuchapirako ebbanga eddene waliwo kyali wange sijja muyita kyali era yaba kyali wange babadde wange Father Remalika director wa Radio Sapiensia yali nga beekira ku waka wange ku YouTube and then naga kyali ono muleta nachapira ku wano bantabira nti simu yaye nnyo wabula amusomesa mu luyaye kati omusomesha okumuchomesha mu luyaye ndi mu master blaster nti osomesa ojotabire nge ensonga yali nti attention yaba yayi ino yasobola okufuna ngera bulaba kyali wange Father Gombya unatabira oluyaye mukwatako naye of course iringa technique okwa attracting attention yaba Badogo City kubanga bakudizatabiriza Jajja God so Badogo City be baliwa era abazalire ku lubeyo wa city manyisa agalondeke nnyo njagala tubenga tutambula fenna kibeera kitya oliretinga otya between gwe Omuyaye Ganja ne life ene yene ebweru ate nogenda ku radio yekerezia kati kibeera kityo wamala kwotya well of course director yali akimanyi siri muyaye by character by character ni munda mulimo omutuzo omulala obuvunanyiza mulimu Emmanuel Mubiru asibira kubako ni message ya kasukeri abavubuka ate nga tabawabiza yabula kujjako kuba tekamline okay okyali ku Sapiens anachita mu covid wavaayo waddawa kati wendi sina radio nakulabako ku TV wayali Mon TV TV yoze mbeyukidde nyinyi nnyo nakitandika ku NBS kuva ku NBS nza ku oziti ABS wa Pastor Yiga ABS bayo contract nga zigenda zigwa ku ntume netuva simu vubi kuva ku ABS da ku Sanyuka TV ne Muzeyi Muteweta kuva ku Sanyuka then tulumisa ku Mon TV era covid ya linyamuko then tubanga kati toina radio na TV kati wendi era mutuze nayagala okubanga azikwasaganya nange Omuyaye Ganja wendi ku lubeyo oyingira music otugambye watana kulimba njagala mbalabe bakoze nyimba kyendalawo mu music muziki goni nakamala okubanzi nakizula nti tabira nti angenda kukola album liramba oyinza oteka omuziki oguli half baked ikukola kaziki kamukola video kazika ku lubeyo yenge jinze nkikolanga nakoka njagala mbala nga munonya mani nintaka obufumbo bw'ekiye wamma bumenya nali nafumbirwa nalumyanso omukulu nenza ku Aisha mwana wa bandi kaziki kabiravingo kaziki kanga koko nali ali muve ku sada pa mwaka pe aka chorus ka muve ku sada bachali nalogwa musi kyadira muve ku sada esada lirimba nti oli malembe kumewa ya toyina uva ku kizimbe newe kata wansi golinga alabe ekiriri lumu nalimbanga nalaba abazungu nga mani banyo obusera nina bachali bange we twagalyanga kati bonna bazoliga teke ikazikanga kali akokuna nenkubawo wawo omuziki omulaba kati bachali bange nsaba mujimbe anti mama wabana nzinda batema nani yansonga yali akita yali anoba nzaka kaziki akoniza kweta nsera nsera ino nsera kaziki kabiravingo ndiza okawo kaziki nakokolane abakakosika bazebe bama kibwatuka kidongo kibwatuka nze kuba omuziki waliwo kabaita mu kikosi waliwo nakaziki ka saba kyali tumbuto bulenge bwahama music ono yena tumusangawa because mbuli ya music mungi naye tumujjawa ku YouTube ate kati ku YouTube ne botalumbayo envo z'abana basala CDs okamba mu Omuyaye Ganja bwobaka batakalina muri computer aka downloading ku YouTube jekali kitegeeza gwe wafuna mukisa kutundako ku album muziki gwe nasooka okulya ka amajja gwali guli omukadde nga tukyali waliwo difference batta waliwo tape lye batundira difference batetunda mukasiwukira time likadde byali bye time lya tape nakati abatuuze batono nnyo laba artists bana baliko ba Diana Spice oyinza omutabira nti wali otunzeyo kuli album ngatatundanga ku album so trend ya chuka tukola muziki notekayo then nasobola okufuna aga concerts ngati nakola kaziki angaka lero nonkokedde kabaka
Ssaabasajja amagulu nyondo kaziki kati kali kembeyukirako of course atuze bannyo bakamatira ku shows ne masika ne tugubojja ffenna kati nagaseko n'akaziki akakyali kalanda bakayita Sebo muko yenze ngamba webale kusimuje webale kutukiriza olunaku lulo akakaziki nakakoledde bakyali banga bagenda okuligita emigeto bagenda okuwasa n'okwanjula the video ligenda kufuluma time yonna. Outside music biki ebirala byokola? Nina akakosi era kensinga okuba nga mbeyuka nakyo nga ndi eno mu Zanta ndejje Zanta akakosi kano katunda taka mayumba properties muri mataka gwe abo baba ne sente mukubaddeero n'okuba milioni 2 mu lunaku lumu kisinzirira ekisimaakyo oyinza okuba nga wakakinge n'okikuba oyinza okukimala mukoli time nga tekinnakwatayo naye nga n'akakosi kenziyunga nako wano bakyali wange bamuyita Haji Kiwe ne Haji Kasim wano ndejje Zanta abatuuze babamanyi ba bulooka bataka oba tuli mubiri obeera ate mweno business naye nga omuziki gusinga okutwala time lyange ddene kuba kati balimu tukuba tuwazi ne bakyali n'akakosi kana akaba Nabosa baali ni Kakoza ba Jakira Sudi so kati tukubaga tuwazi wemanga siri kuno ku mwasite siri kulubeyu mbira mu tuwa otegedde by the way nayo ne concert lyange ndoza akasima kano kankatwale tabira batuuze Nabosa bansimbude eri concert nina concert 3 ndejje Kanaba wano ku Lusotho wano wetukasibye ndejje Kanaba nga 10 May elijja kuba lwakubiri Lwokusatu tulumbise Kitezi nammere saidi za mperero abo nakuja mwezi nga 11 ogwokutaano 12 wa Kiso Choice Gardens n'akakosi konna of course posters ne banners yeziri ku lubeyi nso bakyali bange na ubango li ku Lusotho nezo venues jango kiwagiremu kubanga ga concert ga Muyaye Ganja kwejja mu mbi Kalusomba jizi atuleka Kalusomba yani covid omufule mwafule adere nya Kalusomba ye yakuyisa atya why how did you survive? Kya nkwasaganya be kyanyambako nti nali namala okufuna akasuwe nkasiba era yinze tuwandabira mawuli nti omulodi amugoba mukasu amugoba mu nyumba jaja godi ali yakinkolera nga nina list house jembuyuwa so je nakasibe eyo ate ndi ku Lusotho ne prison commissioner kati ngatero tuwa kubona ku bukero ya osakale yo commissioner yagabanga obudaza bwe buki nere so fe tekyatuwanvanga ho twafunanga ekyokumanga ate eri time yo na kasima nali nkyali ku Moon TV so nga enziru senno nawaka nentwala ku TV nenkwata nenfuna ko obuswazi obwokugula enva so covid yampanvu ya nyonze naye of course yanziza muko oli mufumbo because ndi mufumbo wa makameka omukaaga omusanvu anti ndi Muyaye Omuganda sibali wa banalumyanso sibali wa badogo tobimanyi banalumyanso kozi bebaki baddemu tubali wa bakyala My life my journey kweti kyali no Muyaye Ganja tukyagera maaso mpola mpola nja kubuzayo bubuzo buno bugenda bera speed era osobola obuddamu speed briefly nonziramu ne tuba nga tutambula mpola mpola ate enkutoge n'okola ebirala kiki Bannayuganda kye batakumanyiiko? bingi batakumanyiiko nga kiki ekyo kye basaanye okumanya nga badde tebakikumanyiiko Muyaye Ganja mumalayo ddala yani balina Muyaye Ganja gwe batamanyi munda omwo kubeera batuze ku lweyi batera okungamba Muyaye Ganja amadwedi waki wagajjako ne batemanya nti ate waliyo omutuuze oliwo omunda ansikiriza kubanga nturiminga amadwedi nengakendeezaako wadde kwegali ngakendeezako ninaane mubiru Emmanuel so kati abatuuze ekireka tebakimanyi kale kankubuuze muyimbi ki gw'owulira gwe wali agadde okolaboratingako naye mu kalwene ya music? Lord Fred Sebata wamala naye emyaka mingi kolabo yagaana ate yagaana ayinza okuba ndowooza ye takipiikingangako obanga nange sikirowoozangako naye kati no time mpulira nina idea n'akaziki kensobola okukola ne Lord Fred Sebata ate nga kyangu nnyo of course
kifo ki ky'olota okkolera mu concert olunaku olumu? Nti nate mune sirookera mfo oba gafo gali corporate. Era ndookera ida mpozi nga Oluwanja isaawe tugenze oba Namboole. Ngali concert lyange kubanga ekisaawe bakiyita Luwanja. Naye nga nali nkookedde of course mu shows Namboole. taxi ebirala byonna n'ebya radios naye kiyinza okutabira nti nga audience nene okutuuka ku ya Namboole ngali concert lyange kiyinza okuba nga ndookeera. Ani akusikiriza oyingira music ono? Ani yamukwagaza? Bobi Wine. Omubanda yabimbanga n'ogamba naye walayi nange nsobola okubimba ng'oyo wenkola endongo. Ngeri gyalo era bw'oba ng'owuliza akazika nkanjagala mbalabe n'engeri gye navalikanamu kafanaganamu n'okutambulamuko nga Kiwaani. Kiwaani buli omu asiba Kiwaani. Tubeera nga tuli mu jam muziki gwa Bobi Wine ngukooka okubira ddala live. Kiba kitegeeza nti no namumatira nnyo. Sound yo tuyinza gituuma linnya ki? Music gw'okola agwawa wa reggae, dancehall, raga, style ki gy'okola? Afrobeat. Then kati wemba ngenze bwe bakyusiza mukono eno mu backsraga nga nkuba Afrobeat. Afrobeat ne backsraga. Bw'oba ocreatinga music ono obeera mu environment kikaaki ng'ocreatinga music? Like wemba nkasibye oba kyemba mpulira. Ky'oba owulira ng'owandiika era music w'omuwandiika. Anti kati the feeling dentera okufuna of course kutuusa the message eri batuuze message muziki gwange gusinga gwa message ogw'ebiravinga omutono nnyo naye ng'omuziki gwange ogusinga gwa message. Akaziki kati nga kwena kukira Ssaabasajja nga muli message erigamba nti Ssaabachali naye ate alumbeko ne mu ghetto eno afuneko litime atubongeko kubanga ne ghetto ziri mu Buganda. So ne messages ndanga muve ku sada n'ebyokuwenja amaja bufumbo bw'ekiyayi bumenya nti bubanga okyali ddogo n'ofumbirwa Nalumyanso nga afuumuuse omukadde n'akuwaza then tebiba byangu. Omanya okufumba? Omukazi singa anoba dishi gy'oyinza okwefumbira n'ogamba nti kino nkifumba ne nkiteeka wali? Mwenyamiti. Wanje? Ennyama. Onyeza atya mu luyayi? Mwenyamiti. Mwenyamiti. Luyayi ennyama. Bagiyita nnyama? Mwenyamiti. Ogifumba n'ogiteeka wali? So Nalumyanso abanga yemakudde nsobola okwepikira obukero. Sitegera na ku Lusotho nti akategera ono bw'alaba nga yemakudde n'epikira obukero ne waba waali ne wali time mutabya nti ali kankikwasaganyemu kayala neme kubyerabira kuba nzi nejenga ne kazende galo wange so ebyokupika obukero nabiyiga. What's date yo yali efaanana etya? Nze munange ebyokukereza Bannalumyanso sijja kutabira nti kyali bwe kiti oba kyali bwe kiti. Kuba nze kwandibadde okutandika Bannalumyanso nenfuna Nalumyanso wange era tugenda mu myaka 19 situbala kikkiriza. Omukuumi bamuyitaani? Nakutabidde tombuuza bya Bannalumyanso naye nsobola okumutabira bamuyita Shamim Mubiru ye Nalumyanso mabesi. Myaka 10 ng'oli naye? Myaka 18. Era gwe watandika naye? Ate waliwo Nalumyanso obwekiyayi naye nga Shamim musalutinga yebade kutegera ku Lusotho. Akutegedde ku Lusotho. Tulinayo buddogo bonna. Oyinza okwagala omuwagizi wo? Ate yasinga okukola kubanga omuwagizi wo minde gisinga wadde nga sikyateeka aba mukwano gwo. So ate nga batabira fallinga mu biravingo ne mukwano gwo. So fani wo okugwa mu biravingo naye kibeera beta. Kirinza n'okuba nti nima matinku naye fani wange. Lero wakubaka yali fani. If twagenda okwematira nga sinaba mu kakosi kana nga si mubayita ba celebrity. Sitera kwagala kuyita celebrity. Kogwawa.
babimpita naye nga sita byagala byeyita wadde mukakosi nyinza okuba nga mwenda nga buno olaba nti kyali omwayi n'amajja naye nga tayagala kweyita mugagga kuba nze ninamuko feeling nti oluusi kibeera kya kumira buwawaatiro okweyita serebu so sitira kwagala kikozesa. Okay, kati kambuuze lwaki wejjako erinnya lye lya Mubiro Emmanuel ne weetuuma Omuyaye Ganja? Lyejjako lino lya stage naye nze Mubiro Emmanuel ku lubeyu newa ku mabeesi newa era amanya go office yetuchapira era amanya gonna nolondayo Muyaye Ganja lwaki? litaite tero okuti okitabira abatuuze mama tinku yali ntuuma twali ku radio atuli nkola character y'Omuyaye ningo Omuyaye tayina litaito then mama tinku from nowhere ndoza jaja good yamuyiwa kama mafuta then na designing litaito lya Muyaye Ganja. Abakyala bano bahandolinga otya abakwagala ng'Omuyaye Ganja mutuwa gye mugenzi bakulaba nga celebrity obahandolinga otya of course agwina okulinnya mu kukyawa kati wakati time lyemaze mu kino ekintu liwanvu nnyo ate bakyali baffe bangi bazze bakita balinnya mu ngatto wanne obalema so kati olina just kwebeereramu okulijja mu ngatto ne wabalemo bategeezezza akanuna nsubi oba olunyonyi ne lukubojja sikutegedde n'olwala sirimu bakyali baffe bangi batemye so aweebiriramu nga nijajja godi bwakola ki bwakubeereramu si nti bulina lumyansa zo olina okumantaala naye ate era mu banga okikoze n'okikola wayizire ku player n'oteekako CD. Kubeera manenge nakubuuza omazeeko otya emyaka gy'omaze mu entertainment okubanga tofunyeemu bulwadde bwa siriimu okubanga nebuddogo sirina bungi nnyo obala basatu waliwo bakyali bange mbiruka nabo bakyali bange bamuyita Luwaga Hassan yina buddogo bungi nnyo si mukoosi naye atukwasaganyizaako makanika waffe bamiziki driver waffe bamiziki obwana ayina bungi naye yakusukako naye era nti naye Muganda tusobola mubalira buddogo kati amanyi bwayina naye mubonzeeko Hassan Luwaga kubonzeeko ekabuuma awo. Wa magezi abavuuka bali mu entertainment weba oyagala ogiwangaalamu ng'otrendinga because sikiwulirako nga bakikutaddeko nti Ganja yagwa oba Ganja ali bwati okikoze otya okusigala ng'okyali relevant okyasobola okukola ssente mu entertainment? Of course kuba ubanga okyasobola okulumba ku bivulu n'okyapa abatuuze basobola okukwaniriza nzi waliwo ne ba celebrity abaliko baba miziki abaliko nga morala abatuuze gye bampa nga nsalako kubanga zijja ku stage ngisinga abalina omuziki omupya naye nga ekisinja okunnyamba ekisookera ddala kugatta items n'okola comedy n'okola omuziki then n'obeera presenter ku radio ne TV so abatuuze buli lwolumba baba bakwaniriza ango waliwo numba ku stage nga omutuuze annyaniza okuba nti asuubira ngenda ku interpreting Oluyaye waliwo numba ku stage nga omutuuze annyaniza lwakaziki kamuve ku sada nga kamusigalamu ne message wakaziki kakadde waka 2028 neera abatuuze bannyaniriza so ekimu ku bisinza okunkolera kwe kubeera nti items nkola za nnyingi then kirala kwe kubeera engeri gye webayiswamu laawo oba obulamu bwo weerabisa tegedde kola ki okugamba okweswaza bitambula bibiri nno ensonyi n'empisa obanga tolina nsonyi toba na mpisa obanga tolina mpisa toba na nsonyi kati so artist obanga ebyo bibiri tobirina kiba kizibu okuwangaala kubanga empisa n'ensonyi ziriti omutuuze okuba nga abeeyukira mu ebyo ebitamulabisa we bitamuswaza. Kikyogamba Katonda singa yali asobola okukyusa ku mubiri gwo noga kino yali kikyusizaamu afazaali mpulira nga ali happy ne byonna bye yandizayininga nabyo byampa sina kirevu kingi nnyo ate nga ninako waliwo abatuuze bangi bagamba nti singa nfunako kulevu kayala naye kati kiyinza okutabira nti jjajja godi byandizayininga nabyo ndi happy segomba kubeera nalumyanso kuba bakyali ffe tusinga okulya eswaga. Waki wazisalako? Office radio Sapiensia 1 ekirala ebyo eby'ettaka byetutunda
so ng'olina okuba Vunaanyizibwa. ne uba tuviiriddeyo ddala mu buyaayi ya listinga Osooka kukola ki nga wakazuukuka? okucekinga ku buddogo bwange of course. Omusooka kubuuza ku nalumyanso wange wasize otya oba tosobola kuleka akatandalo nga tomubonzeeko ayinza okuba nga yatemye Ndalukeka ki? ekitanda so obonga ku nalumyanso wo nocekinga ku baddogo bo gye bakasibye then nolyoka nga okikeddemu nnyo oba bo bwe bakusoose okuva mu katandaalo then bo bakubonga bakubuuza Kikyotava waka nga kikyotayinza kuleka waka nga ovaawo? enselula of course Essimu yo. enselula driving permit tubiri byo kizibu nnyo okubanga nsobola okwekanga Oyogera ennimi mmeka? Kingere Kyeki? Oluzungu. Luganda n'Oluswayiri Kayala, Oluswayiri n'Olunyankole ntabbiramu Kayala kuba nina bakyali bange nkasibye nabo ebbanga ng'ate ebiruga babikira. Ebyo ngabadde ombuuza nti byesiva waka nga naye ate kyekisobola kukola kuleka base nga sikyekinzeeko ku bunago bwange. Obunago bwe buliwa? Maali yange ndirako obusolo bw'ennunda. Busolo ki? Bumyu, bukoko? Bunyindo ndaalo. Manyize siri. Era sinnakutegeera bunyindo ndaalo bwe buliwa? Ipsam. Ate era Ipsam ngimanyi mu mmotoka kati bwe buliwa bw'otegeeza tanta. Tuli mu kutema ndobo. Tuli mu kisiibo kati sobola kutabbira linnya lyabwe. Agotema endobo kwekusiiba? Amalanchi tugatema endobo. Naye nabo ntuukayokko munaabagooca buli omu abuwa erinnya eri. Ntuukayokko ne mmala okuziga kiki ekiri kweza enfo then ne ndyoka mbeyuka ebyambe. Otambuddeko ensi ofulumyeko Uganda? Si kinnakiza ogenze? 28 nombako UK wa promoter Sengo ne Lord Fred Sebatta. Olowooza batusinga ki ab'e Bulaaya? Governance. Ebyobukulembeze. Kubanga duni webange na governance newe kuba mabesi ogoverninga bulungi resources zo osobola okwejenga okubeera kuzimba kasunga kanonga to manage to governinze bintu byo bulungi okubeera wano ne Bulaaya ofunda newo era gwe lwaki onagenda ku kyeyo kubanga abatwali baserebu bangi badduse ku kyeyo anti batabbira home is the best naye ate waliwo environment eyinza okutabbira nti byalaali kange nendi wa neighbor so kiyinza okutabbira nti olwokuba nti governance yaffe ya doni yaffe yensi yaffe mbi then resources tuzina naye tuzigoverninga bubi tegedde so ye tinku oba kalusomba ayinza okututabbira nti tugende mu doni ezebweru naye nga wakawe wasinga so time lituuka n'ogamba nti wadde wano wewaka naye ate nfuna n'okubeerako e Bulaaya kubanga bo system ya governance yabayamba okukulaakulana environment nnungi so the time ndi namala ya UK 2 weeks ndabanga life yakyuka ne bwoba olaba abakyali abayuka ne bagenda mu duni ezebweru olaba nga bakyukako olw'ensonga nti no governments zaabwe zikola sources zikozesa bulungi in return zikomawo ku mutuuze almost nobanga afuna services z'obwerere naye nga te bakyali abakasibawo gwe nga tonnabaawo babikolerera so kyekiriwo nti bakazi baffe bonna obabaliramu bayinza okutabira tomanya yinza okubanga waliwo jjajja wange yali MP naye teyakola kimala so governance tekoze kimala ku developinga doni yaffe Uganda nalumbako ne ku Dubai 2010 nangeze performinga era nayo kyali kika duni zibeyuse zigenze mu maaso then when mbadde nimbako Kenya ne Tanzania ku borders nga tugenze okukola ga concerts awo ku Lesotho. Kikyolowooza nti singa wayina chance okuddayo emabega mu myaka gye egy'ekivubuka ng'ogamba nti nze ganja kino saali kikoze nga olina omukisa okuddayo mu myaka gye egy'ekivubuka kikyogamba nti kino saali kikoze kumisinga classes kumisinga classes era ntabira baddogo basweni mwenna tomisinga class ekirala kuzaala wabasomesa kubanga
yensibuko ya kikyonobeera ngomaze okwejenga. Mu budde bwo obw'eddembe okola ki obw'emirembe byonyumirwa mu budde bwo obw'eddembe free time? Bwemba sizigandi ku stage toli mu kuyiriba eri mu bwa bulooka gye watugambye okola ki mu budde bwo obw'emirembe? Kuzigandibwa ya maniyo ndi oli wa maniyo stoned maniyo supporter then Chelsea yabakomeredde ennaku ezi yabadde lidro ate nga tulina Ronaldo so omupiira ndiba pool ndi kaliba mu kuzannya pool table pool table then nenselule ntwala nnyo li time then n'okuwandiika skits n'omuziki gwange byenkola mu li time lyange ly'eddembe. Nga tumaliriza ki kyoyinza okusaba abawagizi bo kyoyagala bakujjukireko singa oba ovudde mubulamu bw'ensi oyagala bakujjukire ngaani? Ekyo kigazimuko kayala naye kyenyinza okubasaba nti bongere okusubscribinga channels eziriko Omuyaye Ganja like bw'osubscribinga oba owagidde financially ate era oba osaasaanyiza ttabbiri oba enjiri tegedde so subscribinga okudownloadinga okulikinga buli osanga Omuyaye Ganja Facebook Omuyaye Gi YouTube channel yange Omuyaye Ganja 256 then waliwo ne channel ndala kuli waka waffe Ghetto Family Yuki eyo tuliko ne waka waffe Omuyaye ne butika Omuyaye Ganja ku YouTube waka gwo nogena omuziga buli omu watchinga no subscribinga yonna so kiba kyakabi nnyo n'okujja mu ga concert gaffe kyenyiza okubatabbira okuwagira mu angles zonna kiba kitegeeza kijja kundeetera okujjukirwa li time lyonna. Olinayo booleese mu entertainment oyambyeko okujja okubeera oba talent ezo z'ogroominze olinayo booleese? Okuba nti sirina akakoosi kange ndi group yange mbobula ntera okubeeyuka ne bakyali bange ntambula ne ba artist ab'enjawulo nembako omutuusiza nakwata ange endala kati oli kyali wange bamuyita famous omuzibu rapa alina akaziki bayita abakowu kali ku TV ez'enjawulo waliwo kyali wange bamuyita yedizayinga title lya Nawandagala muwulira David Lutalo nze namutandika omuleta muziki then time gye nakyapira mu hairs nagenda naye natuuka okuvaayo inaasigalayo so ne bakyali abala bangi niwe banga tomufudde wakabi waliwo kyali wange bamuyita ringtone akasiba nakulabyawo naye mukosi mulungi then n'abalala tugenda tuziyunga mpola mpola watuwandiika omuziki. Uganda oyagala ekujjukira etya? Of course siyinza kubatabbira nti ango bweti wabula banjukire ngira bwe bandaba bakulayo baba bakujjukira kati kisinza waliwo abanziga obubi waliwo n'abanziga ebiriyo so nga bwonziga era bwobonzijukira. Teyanza nnyo ebale nnyo obudde bw'otuwadde webale butatukaluubiriza tubeera n'abantu bangi nnyo mbadde era njagala kubuuza lwaki gwe tolina buvuyo bukwetoolodde tebakwata akakola muka musajja tobbye ennyimba tokoze eki kweka tolina ssaga mbadde nadde mu research nga nkunoonyerezaako naye nga tewali kyogamba nti kino gwe okikoze otya oba wa gye weejengera wa gye wakulira amaka of course akakozi kaffe bakabulazo bange basisteri bange bonna balikirya mu life yaabwe kiba kitegeeza nzende boy ne kazende galo batuguroominga bulungi then ekirala jjajja godi okubeereramu lagi tutambuliramu of course tebulamu accidents waliwo saga ezimu nga zijja by accident nokerebeza nalumyanso nga tomanyi nti kuliko kyali amulookeera n'ogwa mu mbi nede njajja godi ayinza okuba nga zambeereramu nga bwembeera eyo tebanjimba kitegedde waliwo okubeera ng'obeeyuka oli mu kutwanga nzirusi n'otomera omutuuze ne bakutwala mu jjeera kitegedde ebintu birumba by accident. Wali osibidwako? Wali okoze eki? Eryasooka permit nga sinafuna permit. Ekyokubiri muziki waliwo kyali wange yanneefuulira tugenze Isingiro
ekiruga kye boogera tukwatagana naye nga nze mutuufu. Ekiruga kye ki? Olulimi olwokuba nga ye aziyunga ne Poppy then bamaliza nga bantadde mu jjeera. Poppy kye ki? Poliisi. Yali adiringa ne poliisi. Then ne banteeka mu jjeera Okay. nali mutuufu kusinga agreements zitwali tulina. Okay. Ekyalusoma nti yali gentleman's agreement nga tulina. So twamaliza nze nkafiiriddemu oli ali ku sakala yaabwe then ne banteeka mu jjeera. Emirundi ebiri gye baali bantaddeko mu jjeera. Kale tweyanzege omuyaye ganja okujjako ng'olina ebigambo byagala osembyayo eri abawagira ganja ku radio, abamunyumirwa ku TV, abamunyumirwa ng'okyusa oluyaye. Ebigambo byebyo sibimanyi naye mba nenjagala nnyo otukyusizeemu ku luyaye. Nziramu okwebaza management ya TV eno oba channel eno okuba nti gonga amazima esazeewo okutunoonya tubeeko n'ebyo bye tugabana n'abagiraba. Bambuuzizza ku kikwatagana n'akatale naye nga sinnagenda ku katale k'amagi njagala atulaba osooka okumanya eggi wandirikuumya otya kuba ekyo kikulu. Eggi lirina ensonda bbiri oba sayidisi bbiri, waliwo eno awagazi n'eno awafunda. Gy'olaba eno awasongovu w'olina okutuuza mu ttule kuba eno waggulu awagazi werisiza. Enkoko eno bw'eba ebiika eggi awasongovu wewasooka ofuluma naye singa ebiika eggi ng'awagazi wewasoose ofuluma mu bantu tumuyita magulu. Yes, yasoosezza okuza nga aleese bigere. Enkoko eno bw'ebiika eggi ne buba nga lyebiise lisoosezza wano awagazi eryebasa naye bw'ebiika eggi ng'awasongovu wewagudde ne bwe liba lyesimbye egenda. So kati enkuuma y'amagi it is very important. Eggi lino bw'olifuula awandibadde waggulu n'oba nga w'osoosezza wansi kiritwalira eddakiika 9 nga lyonoonese. Lyeri erikuba emmundu n'owennaka wanaaliwulira. Eggi lino teryetaaga kuyiikako mazzi. Mwe bamaama mulina omuze ng'onoolonda amagi go tosooka kwesiiga bizigo nakwekuba perfume. Abalina buno amafuta buno butadde oba buno nga bukozesa paraffin tosembereza paraffin oba amafuta gonna okumpi ne wootereka amagi. Olusuulu oba okuwunya okuba okunaasemberera amagi gonna gagenda kwonooneka. Amagi gano bw'oba ogatereka tosussa ttule 3 ng'ozipaakinze kuba jjukira aga wakati gajja kufuna ebbugumu gabenga ageefumba. So eyo y'enkuuma y'amagi. Buli eggi eribiikiddwa enkoko yonna ebiika amagi nga gaakutunda tulina okugalondamu emirundi 3. Enkoko zitandika okubiika essaawa 11 ey'okumakya. Yitamu ku ssaawa 3 osooka oggyemu ago agabiikiddwa. Ate bwe tuba tuziwa emmere tuziteekemu emmere ku ssaawa 11 oba 12 ez'okumakya. Zitandika okubiika n'ezimaze okubiika zibe nga ziri emmere eno ate okuza eggi likulira essaawa 8 ne litambulira essaawa 8. So kati sooka olondemu ku ssaawa 2-3 amagi, oddemu olonde ku ssaawa 5, oddemu olonde ne ku 10. Amagi ago ng'olondamu intervals. Kitegeeza nti agaba gasooseemu bw'ona ogalinda gawera essaawa 10 ng'ennyumba eno bwe mugiraba ebbugumu bw'erisuka amagi gano gajja kuba nga agafumbiddwa, which will not make sense, gaba goonoonese. So enkuuma y'amagi kikulu nnyo mu nkoko zaffe zonna ezibiika amagi. Kagabe gaakulya buli ge tuyita agakamasho, kagabe gaakwaluza ge tugamba nti gaakwaluzaamu bukoko. So neebaza nziramu okwebaza aba Global TV. Yisanze ani ali mu maka gammwe mmwe abandaba. Mu mazima amatuufu munfudde kikyendi naye njagala mmwe mubeere billboard mu maka gange nti tubadde nga tulunda naye nga mulimu ebimu bye tukola bye tutamanyi. Kati mwe abalunda enkoko eŋŋanda, abalunda kruyira, abalunda saso, abalunda rainbow, enkoko zirina obulwadde bwe tuyita obuko. Empanga ezaaliddwa ne mwannyina waayo bwe zeerinnyira obwo obwana bufiira mu bbanga lya mwezi gumu. Era endwadde ezisinga okutta enkoko eziri mu byalo mwe ze muyita eŋŋanda, buko nansotoko oba nnyokaso. Mbasuubiza kulwalira
bwe tunaatambulira wamu nga GTV tusigala tutambula nayo.